Amsako mena bali kumkuto gwa Day Still Hope. Bali ku Day Still Hope 2 Tish TV Testimony TV mwe bali kubanga ate mutulaba n'okutugoberera Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi tukudiza ekitibwa n'amatendo mwe mutukuvu jangu olungamye era tusomese mu Kristo Yesu mwana Katonda Mukama tusabidde amina. Kale nina ka video kenjagala olabe ka seconds 30 ka video ako nomala okukalaba ndowooza ojja kubaamu byoyiga. Abantu bali desperate, abantu bagenda bakola buli kye baagala. Bino bye biro ng'abantu bali desperate, people are willing to do whatever they are commanded. Abantu bo kasita amanya nti kino kiyinza omwonya kino kiyinza omuyisaamu embeera oba kituufu oba si kituufu, abantu bo beeteefuteefu okubanga bakola ki nga babikola. Kakati ekyo kiva kubanga abantu balemereddwa okunoonya Katonda ku personal level nga ye. Bino bye biseera nga olina kwetegerera Katonda nga ggwe, ng'obulokozi bwo tebuyimiridde ku muntu yenna wabula nga buyimiridde ku Kristo gwe musingi gwe batugamba ozimbako. Bwe obulokozi bwe bunaayimirira ku muntu oba omusumba yenna saawa yonna asobola okukola ensobi nga nawe woozikola lwakuba gwe teri akulaba oli eyo, naye singa nawe obadde public nawe baalirabye ensobi zo leka kwekaza ekitegeera. Naye kale obulokozi bwonna besengera ku muntu yenna ogenda kugwa nze nkakubuulire. Sokola leka akatamye mu seconds 3 sobola okuba nga nkomawo tweyongereyo. This is what? Working. This is what? Working. This is what? Working. My name is Prophet Rufus. I'm the son of Professor Lusungo Daniel. Professor Daniel. Kale ndowooza okalabe oyo pasita aliisa abantu byawandiikibwa. Yewe oyasoma abantu okuba nga bali ekigambo kya Katonda akibaliisa live, akuula mpapula mu Bayibuli n'abaliisa. Ne bannange bino ebiro bw'otaasoma Bayibuli baga okuliisa omuddo ng'embuzi, baga okuliisa empapula, bagenda okunywesa taaba, bagenda okuliisa kando, no bakuyambe bakuliiseeko obutto, bajja kuliisa ebifutafuta by'otategeera, bajja kwambula engoye, bagenda okukola buli kimu kasita toweesomere Bayibuli, kasita toonoonye Kristo. Eyo desperesi gy'olina utaasale pressure kati oyo abantu abaliisa mpapula bali nga mbuzi mbali mu deliverance wanti Bayibuli egamba olina okulya ekigambo kya oba eyo gwekiri otanze simanyi oba olunamala nga baweerako amazzi anti balina onywerako n'omusaayi gwa Kristo. Akati Matayo 4 akugamba omuntu taabeerenga mulamu na mmere yokka kuba na mugaati gwokka wabula n'ekigambo ekivudde eri Katonda. Kati ndowooza yewe yasoma awo nti omuntu abeerenga mulamu na mmere yokka, ndowooza n'alowooza abantu balina baliisa byawandiikibwa nga mbuzi. Naye bannange bino ebiro bizibu, bino ebiro bw'otanoonye Katonda gwe kennyini va ku ebyo nti balina kunoonyeza bunoonyeza. Bino nsabiraako simanyi gundi yantegeerera no gwe mwennyini. Tusome ekyamateeka olwokubiri 8:3 agamba
So he hungered you by making you hungry and then feeding you with an unfamiliar man. He did this to teach you that mankind cannot live by bread alone, but also by everything that comes from the mouth of God. So, agambye nti yabalise maanu nti okubalaga nti omuntu tabeerenga mulamu nakuleka kwabula n'ekigambo ekiva eri Katonda. Kakati kituufu olina okulya ekigambo kya Katonda kiro, misana, mutonto, buli w'obeera ssaawa yonna olina okuba ng'olya ekigambo kya Katonda. Naye ate si kukwata mpapula zino eziri physical. Empapula tezirina maanyi. Bible kyovegamba let us kill by the spirit gives life. Olupapula lwali kukuula, olupapula lwa bulijjo. Eyo Bible gy'osoma bangi bazokyeza, bangi bazikoze buli kimu. Ezo it's unordinary. Naye Bible eyo efuuka nnyo ya makulu. Ng'ekigambo kya Katonda ekyo okiridde n'okidigestinga n'okifumiitirizaako kati oli abibikola kanale. Kyebagamba okulya ekigambo kya Katonda kwe kukisoma n'okifumiitirizaako n'okimeditatinga, that is okufumiitiriza, then n'okistowalinga. Kati ekyo ekigambo kigenda okuba n'amaanyi. Naye ekigambo ekiri ku lupapulo kirina maanyi. Voilà, abamu baleeta mbu bagamba mukwata Bayibuli oteeke emitwetwe oba weebase emizimu tegijja kukukuba, gijja okukukubisa n'eyo Bayibuli yennyini. Emizimu tegitya Bayibuli kyawandiikibwa kiri ku lupapula. Emizimu ekyawandiikibwa kye gitegeera era kye gitya kye kyawandiikibwa omuntu kyasomye n'afumiitirizaako n'akirowooza n'akikola. Kiki kyawandiikibwa Sitaani kyatya. Kati ono yali ku katembawe mbw abalisa byawandiikibwa kufuna ndwadde kuba agapapula gayinza okuba nagakyafu. Ekigambo kya Katonda tebakirya batyo. Osoma Timotheo, I think Timotheo ekyokubiri 3:16 agamba every scripture is inspired by God and useful for teaching, for reproof, for correction and for training in righteousness. Nti ebyawandiikibwa byonna byalungamizibwa okitegere oba birungamizibwa Katonda era bigasa eri okusomesa, eri okulungamya, eri okutendekebwa mu butuukirivu. So tulina okuba nga tuli ekigambo kya Katonda naye ate si mu ngeri eri kano. Petero ekyokubiri 1:19 agamba moreover we possess the prophetic word as an altogether reliable thing. You do well if you pay attention to this as you would to a light shining in a murky place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. So, ekigambo kyo mateeka tulina okuba nga tukirya. Ngawo olina program y'emmere nti okera ku makya, olina breakfast, emisana olina lunch, olina n'ekyeggulo eri abo abatalina, naye wali abamu nga ibo buli kijja nkulidde. Buli ekiyitawo ow'ebinyeebwa, ow'enseenene, ow'amenvu, ow'emiyembe, owa bogoya, ow'ovakkedo, ow'amapaapaali, kalatuka ekiseera naye olubuto lwe lwafuuka kasasiro. So, naye waliwo abalina ng'asobola okulya breakfast ku ssaawa 4 n'abaako kyalya, ssaawa 7 n'alya, ssaawa 10 n'alya, n'ekiro n'alya. Kakati ng'awo w'opulaaninga n'ekigambo kya Katonda olina okirya, olina otuula n'okisoma, n'okifumiitirizaako, n'okikola, awo oba okiridde. Kati bwe kituuka mu ggwe kireeta obulamu, kijjamu emize,
kirumye endwadde, kikyusa endowooza zo, kikyusa enkola gy'obadde okolamu ebintu, kikuleetera okubikulirwa okujja, kirina amaanyi, kiwonya, okitegeera, kisobola okukozesa ebyamagero ng'omaze kirya. Kati okulya tekulina abeera physical, okulya gwe boogera kulina kubeera spiritual. Kati we tutuuse weyeyakera bugezi ku makya abagambe eddagala eriwonya siriimu nti yeekwata obusappoint. N'ogattamu obw'omuntu nti n'ogattamu omusulo gw'embizi ente ng'owona siriimu. Ate abantu bajja bikola kubanga abantu banoonya awali okuwonyezebwa tebalabawo. Ate sitaani alaba desperate eyo gy'ayitiramu. Ekyo kyagamba mu kuseeya nti abantu bange babuuza olw'okubula okola ki? Okumanya abantu ekizibu omulembe guno gwe tulimu abantu bakyayagala kumanya. People don't want to be taught. Tebakyayagala kumanya. Buli omu amanyi kati. Buli omu alowooza amanyi. Okitegeera? Kakati yo ignorance omulabe mwayitidde. Kati nga gwe asoma ekigambo kya Katonda akitegeera. Pastor asobola okulisa olupapula bw'olikulya ekigambo kya Katonda mbowone. Nsomanyi oli mulwadde nti genda mu Bayibuli salamu Isaaya 43 emigga egyamukuba kwe kwali okuwonyezebwa kwaffe busalamu teeka mu mazzi nywa owonye. No, we don't like that. Ebyawandiikibwa tubikkiriza, it's by faith. Nebitandika okuba nga bikola mu bulamu bwaffe. Kwali ojja biraba n'amaaso go nti birikola ki? Birikola, but through faith you believe. So, bannaayi bingi bijja kujja. Bantu babalisiza ettaka ly'ebiswa. Ono mu COVID abantu bagamba simanyi amazzi g'enkuba, simanyi omwana yazaalibwa e Busoga n'ayogera nga yakazaalibwa. Amazzi g'enkuba ogakolawo oti gawonya COVID. Bannange. Katono wuno bano bali possessed. Bali baliisa kigambo kya Katonda bawone. Simanyi gwe bwe bali bakulisiza oba bwe bali bakusiize. Simanyi baba bali bakwambudde n'engoye. Naye nsaba Mukama akuluŋŋanye, Mukama akukuume, Mukama akukozese, Mukama akugula amaaso naawe oguleka abalala. Abantu baleme kubanga baliisibwa ebintu ebitaliimu. Abantu babaguziza omuceere kiro $5, omuceere ogw'3,000. Imagine kati waba alina kiro omutwalo gumu gw'omuweza ssente meka z'aba akoze. Abantu babaguziza peeni. Weno peeni erimu omukisa kutuuka mu bibuuzo. Igenda kuwa ansa abaana ne bagwa. Abaana ne bagaana okulivayizinga mbu peeni. Abantu baguziza ebintu ebyenjawulo bwakati ATM. Abantu baguziza ATM eziri spiritual. Blessed ATM buguleyo ATM ogenda kufuna omukisa. Bingi mubirina abamu mubiri mu mayumba gammwe baba baguziza mubiwanise ku bisenge mukoze ebyo byonna tebirina kubeerwa. Ebyo byonna tebirina solution. Kitegedde solution eri mu kigambo kya Katonda. Noonya Katonda, noonya Kristo omutegeere nga gwe si kukutegeerera. Kitegedde okola ekituufu omuntu ne bagamba kola kino naye nga olaba n'owaba musumba wo n'owaba mwami wo n'owabaani nga kyakugamba okukola nga tekiri mu byawandiikibwa tokola. Yakunyiza pasita manyisaala amunyiza kati wulira. Kakati otya okunyiza pasita naye ate omwoyo wa Katonda. Katonda mwennyini ogenda kukola ekintu ekiri contrary. So, kama tuyambe tusobole okuba nga ate tuzibuka amaaso. Baagala nnyo tusisinkane mubeere bulungi ate era mweraba.